Ebitongole by'ebyokwerinda n'olwaleero bizinze amaka g'abadde Speaker wa Paalamenti Anita Among agasangibwa ekigo mu Makindye e Ssaabagabo ne bagaaza nga bwe kyakoleddwako mu maka ag'e Nakasero olunaku lw'eggulo. Kigambibwa nti Anita Among anoonyerezebwako ku byekuusa ku bukenuzi n'obubbi era okwaza amaka ge kukulembeddwamu ebitongole by'ebyokwerinda naddala ebinoonyereza ku buzzi bw'emisango okuli n'ekitongole ekya CID era waliwo n'ebimu ku bintu ebiggiddwa mu maka g'omukyalo ono. Ensonda zitegeezezza Kyabassa nti okwawukanako n'olunaku lw'eggulo ku mulundi guno Anita Among abadde n'ebitongole by'ebyokwerinda mu kufuuza n'okwaza amaka ge ag'ekigo era nti waliwo ebizuuliddwa ebigenda okubayambako mu kumulumiriza mu kuwuutanya ensimbi ez'omuwa omusolo. Amaka gano ag'ekigo ab'ebyokwerinda abaagazinze okuva ku ssaawa nga 5 ez'enkya ya leero wabula CBS weeviiriddeyo ng'ab'ebyokwerinda bakyagumbyeyo. Ezimu ku nguudo ezituuka ku maka ga Anita Among ekigo ab'ebyokwerinda baazikiiseemu ebimotoka byabwe n'abasirikale abateevuunyanga munyeera ate nga ku mulyango oguyingira tewali abadde akkirizibwa kuyingira munda okuggyako ab'ebyokwerinda. Mu mbeera y'emu poliisi n'ebitongole ebirala ebinoonyereza ku buzzi bw'emisango ebikyanoonyereza ku nsonga ya Anita Among tebirina kibyayogedde ku bigenda mu maaso wabula tukitegedde nti biteekateeka okubaako kye bitegeeza eggwanga lino ku bikwekweto ebikolebwa. Kigambibwa nti mu nsisinkano eyali mu maka g'obwa pulezidenti ag'Entebbe eyakubirizibwa pulezidenti Museveni yennyini nga yeetabwamu n'eyaliko sipiika wa Paalamenti Rebecca Alitwala Kadaga n'abakungu abalala, Museveni yalagira Among okuva mu lwokaano lw'obwa sipiika era kyategerekese nti Jacob Oboth gwe balonze okukwatira NRM bendera ku kifo kya sipiika wa Paalamenti. Omuduumizi w'eggye lya UPDF General Muhoozi Kainerugaba yayise ku mitimbagano gye n'akakasa ebigenda mu maaso ku nsonga z'okufuuza amaka ga Anita Among. Bino ebijjidde nga ne kalisoliso wa gavumenti atandise okunoonyereza ku by'obugagga bya Anita Among oluvannyuma lw'okufuna ekiwandiiko okuva eri bannayuganda ba mwoyo gwa ggwanga nga baagala anoonyereze ku nsibuko y'ensimbi za yuwayuwa. Ebyo nga bikyali bityo, omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibwabulwa atadde omukono ku tteeka erya Protection of the Sovereignty Bill Paalamenti yayisa ennaku ntono eziyise eryali lifuuse kagiiko nattabula eriryayogeza abantu bangi bikankana. Mu tteeka lino kasonsomolera gavumenti mwegenda okuyita okulondoola ensimbi eziyingizibwa eggwanga gye ziva kye zigenda okukola n'ebirala n'okumanya abazireeta kuno okwewala okuzikozesa mu ngeri eyinza okutyankalanya n'okutaataaganya ebyokwerinda by'eggwanga lino obukulembeze bwalyo ebyenfuna n'obutebenkevu. Etteeka lino eryayogeza bannayuganda ebisongovu bwe lyali lyetegerezebwa n'okuyisibwa, Pulezidenti Museveni ayitaddeko omukono akawungeezi ka leero okusinziira ku kiwandiiko ekifulumiziddwa amaka g'obwa pulezidenti. Etteeka lino likifuula kya buwaze eri bakayungirizi oba ba agenti babagwira okwewandiisa mu minisitule y'ensonga ez'omunda okuweebwa olukusa okutuukiriza ebiruubirirwa by'abagwira. Anaagaana okugondera etteeka lino n'akola emirimu egy'obwa agenti obwabagwira okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe waakusibwa mu kkomera ebbanga lya myaka 10 oba okutanzibwa ensimbi akawumbi kalamba ate bwe kiba kitongole nga kyekikoze ogw'obwakayungirizi awatali kusooka kufuna lukusa kyakutanzibwa obuwumbi 2. Ebyo nga biri bityo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibwabulwa era olwaleero asinkanye munnansi wa Nigeria era amusiga nsimbi Aliko Dangote mu maka g'obwa pulezidenti ag'e Nakasero ne bateesa ku nkola ez'enjawulo ezisuubirwa okuyitwamu okuwagira enkulaakulana ya Uganda ne East Africa. Pulezidenti Museveni era ayanjulidde musigansimbi ono enteekateeka ye eya Uganda ey'okusima amafuta mu bitundu by'e Bunyoro era n'asaba musigansimbi oyo okubakwasizaako. Pulezidenti Museveni ategeezezza Aliko Dangote nti bakwataganye ne banne mu Africa okwongera okukulaakulanya Africa awatali kwesigama ku bagwira, okutumbula ebyensuubulagana n'ebirala. Agambye nti enteekateeka ya Uganda ey'okusima amafuta gaayo esuubira okumalawo wakati w'obuwumbi 15 n'obuwumbi 17 era basuubira okuyiikuula ebigalani emitwalo 65 buli lunaku mu mafuta agasuubira okutundibwa mu Uganda, Kenya, Tanzania, South Sudan, Ethiopia ne Democratic Republic of Congo.
ye munnabyanfuna Aliko Dangote ategeeza Museveni nti enteekateeka ya Uganda y'okusima amafuta ag'ebitundu by'Ebunyoro yakuyambako okutondawo emirimu era n'amwebaza olw'ebirooto ebirungi eby'okutwala Uganda mu maaso. Irene Batebe omuteesiteesi omukulu Ministry y'ebyamasannyalaze n'obugagga obw'omu ttaka nga naye yeetabye mu nsisinkano eno agambye nti kaweefube ow'okusima amafuta atambula bukwakku okuva e Hoima okutuuka e Tanga mu Tanzania mu nkola ya East African Crude Oil Pipeline okugalongoosa n'okugakenenula okufuuka amafuta ag'omutindo. Gavumenti ngeri wamu n'abakulembeze b'enzikiriza ezikuza olunaku lw'abajulizi bakkaanyizza kimu okwongezaayo okulamagawo kw'ennamugongo okubadde okw'omwezi ogujja ogw'omukaaga olw'ekirwadde kya Ebola ekyabaluseewo mu bitundu eby'obuvanjuba bwa Democratic Republic of Congo. Ekitundu ekya Ituri ewabaluse ekirwadde ekya Ebola kiriraanye ensalo za Uganda ne Congo ate nga essaza ly'Ekereziya Katolika ery'e Kasese eririraanye ensalo ezo lyeritesitese okulamagawo kw'omwaka guno. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tiwabulwa yayise okulungamya kuno ng'agamba nti wabaddewo ensisinkano etudde era yeetabiddwamu yayisiza okulungamya kuno ng'agamba nti wabaddewo ensisinkano etudde nga yeetabiddwamu bannaddiini abakulu mu byobulamu wamu n'abalala ne bakkaanya nti olunaku lw'abajulizi olw'omwaka guno olwongezebweyo okutuusa ng'embeera ezze mu nteeko. Mu kiwandiiko Pulezidenti Museveni kyatadde ku mukutu gwe ogwa X talambuludde lunaku lutuufu lwe balijjaguza olunaku lw'abajulizi mu Uganda wabula agambye nti bakutegeeza eggwanga gye bujjako. Museveni awabudde abalamazi ababadde beetegese n'abalala nga beetisudde eddamu ddene okutandika okwolekera Namugongo nti baddeyo ewaabwe gye bavudde ng'obudde bukyali kubanga eno y'engeri yokka ey'okutangira ekirwadde kino okusaasaana. Kinajjukirwa nti buli nga 3 omwezi ogw'omukaaga Ekereziya Katolika n'Ekkanisa ya Uganda balamaga Namugongo okukuza olunaku lw'abajulizi. Mu Ekereziya Katolika esaza ekkulu ery'Ekereziya Katolika ery'e Kasese lye libadde liteekateeka okulamaga okw'omwaka guno era enteekateeka zibadde zitambula bukwakku. Wabula nnaku ntono eziyise ekitundu eky'obuvanjuba bwa Congo ekyesaza Ituri ekiriraanye disitulikiti okuli Kasese n'ez'ennyanja mu Tanzige kyabalukamu ekirwadde ekya Ebola nga kyakatuga abantu abawerera ddala 80 n'okusoba era nga kino kyekiwaliriza gavumenti okuyimiriza olunaku lw'abajulizi. Ebyo nga bikyali bityo ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu World Health Organization kirangiridde ekiseera ekyakatyabaga olw'ekirwadde namuzisa ekya Ebola. Ebola yabaluseewo sabbiiti ewedde ku muliraane Congo nga bwetwogerera yakatuga abantu 80 ate ng'abalala 246 bakyapookeza mu malwaliro. World Health Organization egambye nti newankubadde Ebola atannatuuka mu ssa ery'endwadde eziyitibwa olumbulege Omungereza akyayita pandemiki nga bwe kyali ku COVID-19 naye ensi yonna esaanye yeetegeka okulwanagana n'ekirwadde ekyo. Ekitongole kino era kirabudde amawanga agaliraanye Congo nti gali kamanye kubanga emisinde kwe kisaasaanira mu bantu gitiisa era kisobolera ddala okusala ekkerejje ne kyesogga amawanga ago nga ne Uganda mw'ogitwalidde. Abakugu bategeezezza nti akawuka akaavuddeko omweyubula ogwa Ebola ku mulundi guno kayitibwa Bundibugyo virus naye tekimanyiddwa oba nga akawuka ako kalina akakwate ku disitulikiti y'e Bundibugyo eya Uganda. Obubonero obusookerwako okwoleka omuntu alina Ebola mulimu omusujja, okuluma mu binywa, okuwulira obukoowu n'obunafu mu mubiri, omutwe okukuluma n'amabwa ag'omu mibiro. Omuntu alina obubonero obwo azzaako okutanaka, embiro, olususu okufuukuuka n'okuvaamu omusaayi mu nnyindo, mu matu ne mu bitundu by'omubiri ebirala. Ekirwadde kino kyasookedde mu ssaza Ituri erikoonera ddala ku nsalo za Uganda n'okuyitira ddala ku nnyanja mu Tanzige wabula webuzibidde leero nga kikakasiddwa nti kituuse ne mu kibuga ekikulu Kinshasa. Bino bigenze okubaawo nga mu Uganda ekirwadde kino kyakakasiddwa eggulo nti kyatuuse mu Uganda nga waliwo omusajja ow'emyaka 59 eyafiiridde mu ddwaliro erimu mu Kampala ne kizuulwa nti yabadde mulwadde wa Ebola ate nga waliwo n'omulwadde omulala omu akyajjanjabwa.
World Health Organization erewa budda amawanga okuli ne Uganda okusaawa emisanvu ku nsalo zaayo ne Congo okwekebejja buli afuluma Congo omuli n'abasuubulirayo okwewala ekirwadde kino okwongera okusaasaanira amawanga agaliraanyeewo. Mu mawulire amalala Ssaabalangira aweekerezza omulambika Paapa Leo ow'e14 alabudde abamawulire ku bulabe obuli mu nkozesa y'omukutu naddala omutimbagano ogwa Artificial Intelligence AI agambye nti gwandisuula ensi eno mu katyabaga. Bino bibadde mu bubaka bwe eri bannamawulire obusomeddwa Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Kitaffe Paul Ssemwogerere ku Lutikko e Lubaga. Bw'abadde akulembeddemu okuyimba mmisa Ekereziya Katolika amwekuliza olunaku lwa bannamawulire olw'omulundi ogw'enkaaga. Era bwe mbakubiriza mwenna musome n'obwegendereza. Omutukuvu essira liteeka ku nkozesa embi ya Artificial Intelligence. Bw'atyo alaga obulabe obuli mu kukozesa AI ng'amazima ag'enkomeredde ate n'atwabula ebiyinza okuddirira mu maaso eyo. Atugamba nti nga mujingirira amaloboozi ne feesi z'abantu, amagezi n'okumanya, okutegeera n'obuvunaanyizibwa, okusaasana n'omukwano, Artificial Intelligence tekoma kuyingirira nkola z'amawulire zokka, wabula era eyingira eddaala erisinga obuzibu ery'empuliziganya, ery'enkolagana wakati w'abantu. Tetusobola kuteeka AI mu kifo ky'enkolagana yaffe n'abantu. Ssaabasumba Ssemwogerere era asabye gavumenti n'abantu kinnoomu nti bakomye okutulugunya bannamawulire nga boogedde ku bizibu ebinyiga abantu wabula abawulirize babigonjoole. Bwe boogerako tewagala bagere ku nsobi zaabwe eziriwo ne bayisibwa obubi olw'omulimu gwabwe, oluusi ne bakubibwa ne basibibwa wala ne battibwa. Tubasabire babeere bavumu, naye tusabire n'abo naffe ababawuliriza tutegeere nti owange balina kye batugambyeko tukyefumitirizeeko. Papa Francis omugenzi yatulabula ku mulembe gwaffe guno tubeerewo nga tuwuliriza, listen, tukuwuliriza kintu kikulungi nnyo, kikolwa si kya butiitiizi, okuwulira muno kyakugamba. Akulira okunoonyereza ku laadiyo ya Kabaka Kyabasa era omusomesa w'ebyamawulire Dr. Sam Kazibwe naye asinzidde mu Lutikko e Lubaga n'alabula bannamawulire ku bulabe obuli mu kulowooza nti tekinologiya yalina okubamalira buli kintu. Munnamawulire tulina kuba munene kusinga ggulire lyo. Era oluusi abamawulire basanga obuzibu baba banoonyaako interviews zimuga sisobola kukola mpitirivu kuba nze nja kufuuka eggulire ate nze nga ndi munnamawulire sirina kuba ggulire. Nze eggulire lirina kumpita mu buyisi bwe ndibuutikira mba nvudde ku nnono y'aba monks ne ba ali scribes. Obuvunaanyizibwa bwaffe kubeera mukutu ogutuusa amawulire mu ngeri ey'obwesimbu. Ekyo ne kitutwala ku nsonga ey'okubeera ab'amazima naddala mu mulembe guno gwe tulimu. Ebitabo ebitukuvu bitukuutira kukola ekyo nti amazima gali bafuula ab'eddembe. Naye ne mu byensi abasomya amateeka agakwata ku by'amawulire libel laws, okwewolereza kw'osinga okuba nakwo nga kukulu nga bakuwaabidde kalebule ge mazima. So okunywerera ku mazima kituyamba okunywera ng'abagoberezi ba Kristo, naye ate era kituyamba n'okutebenkera mu nsi. Omulabirizi w'ennamirembe Kitaffe mu Katonda Ssaalongo James Bukomeko akyomedde nnyo abakkiriza abateeka Katonda ku nninga abakolere ku mbeera ey'okunyigirizibwa nga batadde Katonda ku nninga n'okubanga bamubanja. Omulabirizi Bukomeko bino abyogeredde ku kkanisa ya St. Stephen's e Buloba Kasero mu Buloba mu busumba bw'Ebbira mu busabadiikoni bw'e Nateete. Ku mukolo ab'ekkanisa eyo kubasondedde ensimbi ez'okusereka kkanisa eno nga babadde banoonya obukadde obukunukiriza 400. Bishop Bukomeko ategeezezza nti Katonda tasaana kupiikibwa byamagero kubanga akolera mu budde bwe obutuufu ng'okwagala kwe bwe kuba. Ate byamukama oluusi tobirabirawo era kusobazizewo enjigiriza nnyingi nosanga n'omu wali omusumba yatandise wali agamba bwewa kino siga bwewa kino bw'ofuna kiri si byabusuubuzi tebakulimbalimba nze nojja n'okola ekintu mukazi siyinza kugamba nti ogenda kufuna kiri amatandise okufuuka Katonda yamba kyagenda omukolera ayinza n'obutamuwa sente pesa kuwa bulamu naye bw'owaayo ng'ofune sente naga nja kuwangaza buwangazi ayinza n'okuwa sente nga zizigala n'okutta yakimanyi singa akuwa sente sente tozisobola sijja kukulabula nja kunoona amakangoobi kibi ofuna okufa sijja kuwa sente ngenda kuwa bulamu.
mu mbeera y'emu omulabirizi Bukomeko nga ye mulabirizi w'Emityana avumiridde n'eky'abantu abafudde obukulembeze bw'ekkanisa obwakirwanire n'agamba nti kitatta n'ekitiibwa ky'ekkanisa. Era kusina abantu bayombera ebifo mu kkanisa oli ne batamuzaako ku bukebezi n'ekkanisa agivuddemu ngenzi omanyi kuweereza gwe kolanga Katonda wagamba nti leero yimiriramu oli ayingirewo gwe toyinga n'oyo balese azze mu kifo kyo muyambe akole bulungi tagenda kola bibye agenda kola byani bya Mukama. Kale nno basawo ne bannyabo tuzze wano okukola omulimu ogwo erinnya lya Katonda likole ki ligulumizibwe. Musa yalemwa okutuuka mu nsi ensuubizi ekyo kyokka mu birungi byonna bye yakola kimu kyokka obutafuula Katonda sereebu kyekyoka kuba kafaananyi bamijire byayitamu nange mba nsoma mpulira nga njagala nkaba maziga bwensoma ku Musa ye be bamutwala alituuse mu nsi ensuubize n'ekyali eki ate atera okubatuusa ng'ayise mu byonna. Omulabirizi Bukomeko era akuutidde abakristaayo b'e Buloba Akasero bafunvubire bazimbe ekkanisa kubanga kwe kuyitibwa kwabwe okw'omulembe guno. Reverend Lubega Musisi James omusumba w'ebbira naye abakristaayo abasabye nti bakwasizeeko abakulembeze baabwe ku ddimu ery'okuzimba ekkanisa. Tanyuse nnyo kubanga atuwadde amaanyi n'obuvumu oluusi okutya kutulemesa okuwangula n'okutuuka ku bintu ebinene oba ebiruubirirwa byaffe, naye enjiri ye yeetoolooledde ku kigambo kyakuba bagumu, kumalirira, kukozesa kwagala, kussaayo mwoyo nga tumanyi nti byonna bye tulina bya Mukama, so abitwazise bwazisi tubikozese olw'okugasa mu mbeera y'emu n'omulabirizi wa Busoga kitaffe mu Katonda Dr. Grace Lubaale asabye ababaka ba Paalamenti abalondeddwa nti nga bava mu kitundu ky'e Busoga abakolera abalonzi nga babasakira ekitundu kino kisobole okuganyulwa mu byenfuna by'eggwanga. Omulabirizi Lubaale abadde akulembeddemu omukolo ogw'okwebaza omutonzi n'akabaga akaategekeddwa omubaka wa Jinja South East Paul Mwiru mu kibuga Jinja. Omulabirizi Lubaale asabye Paul Mwiru okugatta bannajjinja bonna wadde nga bandowooza za njawulo mu by'obufuzi nga teerabidde kuweereza balonzi n'okunywerera ku mutonzi we. Gaali maani ga Katonda era nga ekyendawulo ekiri ku luno nti buli domba ne nja mu Paalamenti nga nja mu by-elections besimbawo ne banoonya akalulu ne bajja ne bakuba akalulu abantu ne bakakuuma nga bakabala ne babalangirira era bwe tebamaze okulayira. Katonda ewowa ekisa lingira Mwiru ono ne baine n'amaka gano n'omukyala we. Enjiri gye twogeire eyongera okuba omusaale mu bulamu bwe ng'abantu bano abeidinda bongera okumulonda nga yongera okuba MP ow'ensa. Omubaka omugole Paul Mwiru asuubiza nti wakusakira abatuuze n'okubateeseza. Gaali maani ga Katonda era nga ekyendawulo ekiri ku luno nti buli domba ne nja mu Paalamenti nga nja mu by-elections olwo n'olusoose okufuna ekisande ekisooka nga nja mu direct elections so leero kyendi kuba